lijo nga bagamba tatu ya Syria gye tutandikidde ku mulundi guno musituke kabaka ayogera unagamba nti guno mushipi guliko kojja guyinza okuba okuzitowa mugenda tandika okugezako byambala emisana n'ekiro bino birina otandika okubeera ku mibiri gyammwe temutya biwewuka tebizitowa mbawe ekitiibwa kubanga kati mufushe bavumu alina abanasebo beyeetisiza kojja mishoni yona gyabatwalako mukama yamanyi njagala wekanye twadda mulangiri Virginia kirongo kya CIA gye kiri neetaaga obuyambi bwe kiri ku Yusuf Nazarian yafiira mu Afghanistan Januari nga lumu yateekawo okufaaku kati yakomawo nga Muhammadi alina obufaananyizibwa ku kojeza kubbera mu Lagos n'okwagala okugyawo Jennings ne Canary waliwo atakisi ze bapulaninga ogezaako sekula kampuni za oil ziri mu Amerika ne mu Bungereza wabijjewako ono Girodin yabyogedde abigambye Abasaudi zino ze safe house ze batugambye zayinza okuba nga akozesa kali mumanyiwa wayinza okubeera kwegamba yali kontakiti wo mu biseera bya Mujahideen namukuba ekyasinga bba ssente ng'ogasseko n'ebyokulwanisa njagala obeere ku ttiimu egenda omukwata njagala nze mbagikulembera sokolabe ali ku Acton Sandman bino tubyogeddeko ebya tactics ng'ogasseko n'ebya Ras Michaels kwegezaako gamba nti ogenda kubeera ku ddiiro eno ebisigadde byonna mbiteeka ebbali kono ngenda kikola kati genda okwate roodi oyo Addison Benoit yawambibwa naye ng'agamba nti poliisi ya Saudi mpozi ng'ogasseeko ne Juladin bayinza okwagala okukola trade tuyinza okunegotiatinga ne bamuzza olwekyo esobola okukola okuddiza boyfriend wo ekyo nja kukisima singa oba okikoze emikasi akantwadde ebbali onagamba nti waliwo mission endala gye njagala ogezako teka mu London kubanga ebadde egenda okubaayo bamaze ogikyankalanya Secret Police ya Egypt esse muganda wange ononsonyiwanga kitalo buliwo kyensobola ogezako okukolera ku lulwo ozi kugasseko n'ekika anti webale tewali ono yafuuse kati wa mutima gwa kika kya waggulu nnyo kiki awulira takyalina kyakufiirwa kuusi kati gwe mulya mission ya Bungereza egenda kubaaki njagala ogezeko okosiralinga engeri gy'owulira Sarin kati gwe tebeeza ogenda gikozesa kuba Egyptian n'Abasaudi agamba nti Secret Police enzigyeemu okwagala mu mutima tujja kuddamu twogere kabaka ali eri gyawera order kati ono asazeewo mission agikole twadda mu Dearborn Michigan waliwo emmotoka eyasembera paka erudda nabadde ndowooza kyatabu okusiikana kono era kyatabu obutasiikana FBI badde ku yafeesi yange kati bali wa kitaawo olina otandika okwekweka owulidde anti kale kalina omukasya kano kiri kirwodi ekiwaliwo ekikola ku bya travel agent oba ekya travel agency butuufu roadi kyali kimumanyikaazi yaleeta esikalidi kyava giteka pembeeni bamugambye kati webituusa alina ogezako okwekweka bintu byabinoonesedda FBI izungira buli wamu wonna webayinza omusuubirira yasooka n'akwata emmotoka n'agijjamu omuka bwamaliriza n'ajja ebbali yakwata olukomo Shane nze kazi kyapiri nga bagamba USS Bentonville Canada Take a look at these. Yagamugezeko okwekanya safe house za road ziri mu Jordan, Syria ne Lebanon. Mwayinza okubanga yekweshe. What's your intuition telling you? Kati mwe mulowooza ayinza kubeera wa mu Jordan, Lebanon ne Syria. Strong possibility that's where waliwo obusobozi obw'amanyi okubanga akyali mu Syria awo. Ekyo nange nzikiriza. Well then, here's the game plan. Kati plan egenda kuba bweki. On the beach. Zingamba tutwale aba CIA team eyite ku beach then eyingirewo munda. Tumusekule nnyo n'amanyi tumugjeyo. Extraction team. Zingamba tukozese SAS extraction team. Tumugweko ajja kuba tetumanyira tumanya nti tuzze. Borowooza. Kubanga singa obeera omukyamu n'osindikayo abasajja booti bajja basekula ebyasi bafwe. Muli beetegefu. Emily, Sandamani mutuufu. Zingamba tugendeyo n'amanyi singa atandika okuba ebyasi tumusinze emmundu. Ono jalinze mmumanyi. Kasabi nayo nekajja kwagala otandika.
Kajwade Ruda. Thanks for calling, man. We bali kunkubira kasimu boy. Anti we bali kujja. Can we swap wheels? Tusobola kyusa emmotoka kubanga nyina gwe ngene okusikana. Lwaki sikukyusiza mupiira ku kadiyo? I'm up against the clock, man. Obudde bunzigwako maani. Take the caddy. Gwe twale eyange. We'll just hook up later. Tujja kusikana oluvannyuma. Daddy? Ntwale emmotoka yo nti ye. Amugambye atwale eno eskaledi. Katonda watu. Best man. Gwosinga. Get this, man. Nunu teyalina gana kubanga sebo guno mugo gwa gaali. Come on. Ulina asala watu alikali. Tell me what's going on. Mbuli yache ekigenda maaso kikyogoba. This is my friend and you don't need to know. Teweetaaga kumanya nsonga zino. Top score 1 for the game. Wabula kyolina ogezaako okumanya nti okoze sikowa yamanyi bakyali abasufu. 40. Yusufu Nasalian yali afaanana bw'ati. Mu myaka giri emikadde bwe baamukozeseza nga mujahidini mu Afghanistan. Wabula kati awezezza emyaka anateeka okuba afaanana bw'ati ne bw'ati. Baabano. US and UK. Will Zodiac to the Syrian coastal town of Tartus and deploy from the beach there. Tugenda gezaako okutandikira ka beach. Go overland. MI6 ejja kuyita waggulu ku ttaka. Town's back door. Ffe tugezeeko okwetulula akabuga nga tuyita mabega w'enzigi. Ria speaks fluent Nazalian ayogera bulungi Olungereza. English. Naye tajja kwagala kwetta. Stay alive. Kwegamba atobye nga bw'asobola okukakasa nti akyali mulamu. Death. Newankubadde yafeekinga okufa ku kusooka. Mutemu yatendekebwa aba CIA. Paranoid and cautious, he only travels at night. Agamba nti okusiya n'okutya n'okwekengera ateekwa kuba atambula kiro ate atambulirako obusajja bugaadi bwe yeesiga ennyo. Mulina kye mubuuza. Good luck. Mbaagaliza mikisa. Kalina basindiseyo basooja. Laba tabbu. Baagala muvumbatikira bamukwate bukwasi. Laba ekigenda mu maaso wano eno. Abato. حركها كذا Mugisegula bwe muti. ترى القنبلة Then mujja kuba mugitaddeko. عالية جدا ولن أريد القنبلة تفاجرا معدة. هؤلاء السعودي Bano Abasawudi be basajja be mulina okuteekamu obukyayi. Bano be basajja batuyisa obubi. شاطر. Muli bagezi bannange. Daba mazima obwana bwakozesa. Bwe yabusiibula. Abugambe mugenda osekula ssebo bamenyi b'amateeka. رجل من العداء. Mugenda kuba mugenda waggulu waggulu w'emitwe gy'abalabe baffe. Katwadde eri Addison Benoit ono ayitibwa Hadi, Chief Executive Officer wa company ayitibwa HBI ya Energy. Yali akwatiddwa wabula bamuleeta ebbali ne bamuteeka ku airport ne bamuwa passport ng'ogasseko ne tikiti. Bamugamba alina okulinnya ennyonyi adde bwabwe. Yali akwatiddwa ssebo kuba yali agezeketa Juradin Alari Juradin byamusobera ye boyfriend wa Nakyala Marweni. Mr. Moore. Gwesebo Mr. Moore. Go ahead, you won't find nothing. Bamuleetedde waranti ono yabagobye nti mugende muleete waranti. Yabagamba mukebe naye temulina kimugenda funa. He doesn't call me every hour. This dig he was on, we believe he was actually in Bino bye yagamba nti agenze kusima bino bya archaeological digging sites. first bombing. Yali mu Nigeria. Nothing to do. Kwegamba mu kaseera ka Nigeria we yavuira wano. Help us find him. Abatujju bwe bakubira Nigeria. Just to clear himself. Twandiyagadde okwogera ne kazi asobole okwetereeza. That would really be helping your son. Kino kigenda kuba kiyamba mutabani wo. I don't know where he is. Mutuufu simanyi wa gy'ali. Daddy, I think he's seeing some. Yatutte emmotoka yange yangambye nti alina kamama kakuba amanda. Osobola okunnyonnyola ekika ky'emmotoka bw'efaanana. Champagne color 2003 Escalade. Since Laisisi namba yaayo najja agibawe. Jwira yagikyusiza n'agikwasa kyali wayitibwa Siena 4Q9X65. 4Q9X65. Get out of the car! Gofulume emmotoka. Kabaka bamugwako ng'agenda maaso n'okweyagala. Bamusabye afulume eggaali. Byamusobedde dda. Kiriya wansi ku maviivi gwe mutumbavu gwe. Kyava kakana musajja wattu. Crap, man. Uno kasasiro namwe muveewo. Leka. You guys seen him, right? Mweno kayi mwamulabako. There's no way Kaz Timuyinza kuŋŋamba nti Kazi headed terrorist. bye bimu bana abakulembera abatujju. Kaz is one real Caucasian. Okimanyi nti Kazi mu Caucasian anti mweru ng'omuceere. You and me. Mweru nga gwe nange atusingako. Yeah. Wali owulire ku kyekini ati butereevu. Ka gurupu kana akalwanisa abalashi eri mambuka. That's right. Ganga y'abasiraamu bateralisitiye. He is in the Caucasus. Kyekyenyan Word called K yewava bakokakisiti. came from. Kwegamba yewava ekigambo Caucasian. Blue eye. Babeera ba blondi enviri zaabwe babeera n'amaaso ga bbulu. You've been abetting a terrorist in Obadde okweka omutujju America. abadde apulaninga okutta abantu mu Amerika.
kati ebera treason nawe tugenda kuteekayo The militia are going to think about your new... kalikoza baganda bo abali mu Michigan bamilitia bagenda kulooza ki ku kino ekigenda maaso Okay, look. kale Okay, I helped him get some semi-autos, right? namuyambye agezeko okufuna semi-autos He never said what he was going to do. naye teyangambye ki kyagenda zikozesa bannange Maybe he had something to do with the Michigan militia, nze nabadde ndowooza ali ku bya Michigan militia but he would never say. And then naye tayogera the guy phones me and he's got a flat. He says he yangambye nti omupiira gwe gwabise feels real. yeetaaga emmotoka And I don't know what for, man. tesabadde sibimanyi Asked him, but he wouldn't tell me nothing. Describe your car. gezaako okunyonyola emmotoka bwefaanana 1983. 1983 El Camino Where did you last see Kaz and which way was he going? mulundi kikwasembeyo okulaba kazi yabadde addaluda mbuulira nja kusiba Okay. kale nga bagamba Syria Jordan nyani boda eno boda eri masekati ga Syria ng'ogasseko ne Jordan abato baba no yinza okulooza bagenda kusamba ddiba wabala babatise kojja mu didi kabaka alina operation ziringa 3 zonna zirina okwokalinga mu nsi mu kaseera ke kamu kennyini waliwo egenda okubeerawo mu Amerika waliwo egenda okubeera mu Bungereza mutaja agenda okukolako waliwo nene eri eno mu Syria kabagamba Lake Michigan essimu yavuga Yuriki nze kazi kono linda tuyogera kati no Yuriki gwe bamugamba gwagenda okuntakitinga ku byeryato lino eryato lyetise toxic chemicals baagala ddibwa atulira ku nnyanja lisobole okufumula empewo y'obutwa eri ekibuga ky'abantu mu Michigan bano bamaze okukebera buli kimu kyonna balina ke baali bafunye kwe kusooka ne bakateeka wano mu kapima There's no doubt your Escalade was used. tewali kubuusabuusa Escalade yo yabadde yeetisse ebibwaluka explosives mutabani we emmotoka yo yagitaddemu explosives A car to carry explosives. Come on, Mr. Moore. It's time to face the... wali weetisizaako emmotoka ye explosives ke kaseera otandika okumanya amazima mutabani wo I can just put him out of my head. kulusa asobola okumugja mu mutwe gwange He's already dead and it. kwegamba atandika omulowoozaako ng'omufu He's ng'atalina makulu gyendi guli mu saayi gwange sisobola kulowooza bwetyo naawe okimanyi Find him. twetaaga okumanya wajjali tusobole okwogera naye Can tell us anything. Can still help turn this around. Maybe save his life. oyinza okubako kyotugambe kisobola otaasa obulamu bwe Promise nsuubiza nti tojja kumuta him. nsuubiza nti tojja kumuta wonooba omufunye Promise me you won't kill him. nsuubiza nti tojja mukuba byasi omuzze nga mulamu atlisi musibe nga mulamu I can. oba osanga mu ngeri eyo njasobola okukuyamba singa onsuubiza nti tojja kumuta ojja kumuzza nga mulamu If there's any way, believe me. singa wabaddewo engeri gyesobola okukugamba kubanga nange sagala kutta muntu yenna wabula sisobola kukusuubiza nga bw'oyagala musaatu yaggwamu amaanyi Go to Rafi and mugende ku Rafi travel office. Nakata Travel Office And just all those digs. yabadde amuteekera ebya diggingisa ebyo byonna anti tofaayo kakalina amagye gayingiddewo kutandika okusalimba baagala mugwira kiifuyifu bamukwate nga talina watandikira We've been given the go-ahead to move. batugambye tugende maaso musooke mulindeko okay What? kikinga otunuulidde More attractive. butuufu teri kisinga kusikiriza They do. nga kulaba muntu ng'akola ekintu kyasinga okubamu obubanyirivu bw'olowooza kimanyi siboneka nokatandikira ddala okuba amanda kalwazi michaels How are you with weapons? ebiso obikozesa otya gwe obimanyi Standard CIA training. nyina ka standard CIA training Try to point. manyi weewa okusonga osobola okumuta muhammadi ng'omusikanyi osobola okumuta That wasn't the point. It's not badde ndowooza tekirimu nsonga konti tekirimu nsonga be highly unattractive as killing is not what you do. nze ngamba tekisikiriza bwe kibanga obutemu si kyosobola okukola baguse muyiteewo akatundu bakazinzeeko konna akabuga bantu abasinga bonna bali munda baagala mutomera butomezi wabula ono gwe baliko komando highly well trained abasiyayo be bamutendekera bo bennyini mu biseera biri ng'akyali mu jamahedin
ng'akolera Afghanistan. We have eyes on him. We're at reach point. Waiting for the... Baba no twamaze dde okutuuka. Ayitibwa Yusuf Nasarian aka Muhammad. Yali komando mu Al-Qaeda ngera yabakulembera. Kakaino bazze mukwata. Mbu wekanyi. Kabaka yebase. Nivu ibaba ulira akatile wekamenya bumenya. Banaye mizimu emidukavu. Akano royogere mizimu emidukavu. Eyo computer ya Suleri. Obuchaja bwali ku mulyango. Nasoka kwata information eshingo bungi yetako jocha. Bude traina. Bano bawulya bullet. Nebasoka bayingira kabaka yatandise da. Abeya ne escape plan just in case ngabitu byono nikawa basuje. Yuli ayambushe waguru. Kiche kigenda mu maso. Muyingirewo. Nebasoka basonga. Kabaka yatandise da. Akafukalise kiwa. Tiwali kyebalengedemu. Not him. Ono siye ye. Juliet 2-5, come in, over. Juliet 2-5 mwogere. We got 4 KIAs here. Tulina abetusse bana. Go on in now. Emily mukwate kuba kati muyingireyo ne timu ya SAS. Abayisirayiri bango baboy. Abayisirayiri twakowe embwezo. Afande naggalawo. Our team is moving out. Timu egenda kuvaayo kati. Mohammed's gone. Muhammad yasuddeyo. Initiating search. Tutandisogezako kola search aba SAS. I think our efforts are about to be hampered by the locals. Abantu no banabeka banatera okugezako okwekengera ki kyetukola. Batuze bokaalo. Actually destroyed computer. Raza asikanye computer esanyiziddwawo. We'll start right away. Try to smooth things over with Syrian authorities. Come on. Yangwa. Let's get a lead on our friend. It's a good play. Aduse. Have to come up for air sometime. Naye tukimanya ajja fuluma y'akaseera konna. Wabula abasima tushe. Mukazi watu yeewuunya. Kati wakwate kuba okudde ebbali nga bagamba London. Melbourne station. Kabaka atuka butushi mota. Kati ye bamukwasisa mission egenda okubeera mu Bungereza. Dr. Muta? Yes. Dr. Muta. Mohammed's waiting for Bamta Gun. Muhammad akulinze okeseko kuba essimu. Uyo. Yes. There will be a conference. Wagenda kuba ka conference akagenda okubeera mu Bungereza. Abasaudi ng'ogasseko n'Abamisiri. Officials bagenda kuba bateesa n'Abangereza ku kikwagana ne oil. Details on your mission. He also Kati yagenda kubulira details za mission bwegenda okubeera. Agenda kuwa ne manu ennyonnyola salini engeri gy'osobola omukozesaamu. Katonda asinzibwe. Kono kirungi. Kabaka yadduseeyo dda. N'asookako eggaali. You have my respect. Oyina ekitiibwa kyange kyonna ssebo. It's an act of great courage. Kubanga kino kyogenda okukolamu naye kikolwa kya buvumu bw'amaanyi. Bw'atyo n'akwate kubasimbula eggaali. Bano bamaze ofuna ka kompyuta. Balina okekkaanya. Bajjako hard disk ne bagiconnectinga okwabwe. Bino mbifuna. Do you see it? Okiraba kyensindika. Picture of a doll? Kuliko kifaananyi kya mbwa. Kuliko kifaananyi kya maguja. Yes, so what? Kati ki? You missed it, Acton. Acton kino kimisinza otya? Resolution is low because it's Yamugamba ekifaananyi kino resolution yakyo eri wansi nsonga ya dot matrix. The barcodes used for pricing. Bakozesa barcodes nga zino ze bateeka ku storage inventory. a steganographic community. Bagita steganographic Start to break the Code. I loaded a copy onto my laptop. era ng'agamba nti osobola okugezako gizungulula. Traders, yes. Yatadde programu ku kompyuta nga tannabakwatako kuva mu Amerika. There's a Kali yajja agisumulule. right eye. Kebera eriiso erimyufu wekkaanye. Information. Lake Michigan. That's great work, Michaels. Muli musufu gwokoze Michaels. For Adam. Ngenda kuteeka kuba Otter Boy. Okirabye? Akasimu kavuga. Attempted to extract Muhammad but didn't get him. We did recover material. Tugezezaako kwata Muhammad wabula atandise tusobodde mufuna. Naye tuli coverinze maps za Lake Michigan. There's hundreds of ships going. Kuliko ebyombo bingi ebikwate kuba okudookinga ku mwalo. More than a few carrying hazardous cargo. Ebimu ku byo biba byetisse ebintu ebyobulabe. Kasasiro kwegamba ali wetabu chemicals. Twada Bethel Green. Tuli mu Bungereza mu kibuga ekiyitibwa London.
Kasera kajjuma. Kagaino omusajja watubambi muganda wa Akiru. A stranger has appeared at a mosque. Okimanyi nti omugirwa azeeko mugumu mu muzikiti gwaffe. Simulabangako kyokka buli gwembuza agamba nti mu Egypt tayogera ajja buzina asaba n'agenda. I realize how painful the loss of your brother must be. Kimanyi kya bulumi okubanga muganda we yafa. You should be doing this. Naye kikakasati wandibadde ogenda maaso n'okola kino. Bano abatumbavu basse Akiru. Just sit at home. Kati golinga ngamba nti nsuleka. You think you should be doing? Olowooza tukole ki? Is leaving this to the profession. Kino tubirekera abakungu. Asobola okudda mu bulimbo. Independently of what happened. Obulamu bwange tebukyasobola kugezaako kubaawo naddalako ekyo ekyatuuka ku muganda wange. The Egyptian. Ono mu Misiri nje mukubye ekifaananyi. It's a good picture, yes? Kafaananyi si kabi. He's the key to a hunch we're playing out. Ono kati gwe tutambulizaako okutubiriza kwaffe. That you were saying today in London. Batugamba nti mu Misiri yakutte ekkubo okujja olwaleero mu Bungereza. It's not so much about what he's done, it's about what we're frightened he might do. Kwegamba nti wali kyamanyi kye yakoze. Tutya buti ku ekyo kyayinza okukola. Okay. Katonda yajja abisindikire bakama baababuuze. Surveillance over the Great Lakes. Bano batandise dde okuteeka surveillance ku Great Lakes. Canadian Mounted Police Royal Canadian out an alert. Police Board patrols zirina okutambula bekaanya omwalo ogwo. Emily. Mpulidde ng'ambo nti wazeeko eno. Ninja Shali. Shalubi. You've done well, I see. Oli bulungi onyirira. Has your government taken a position yet? Government yatandise ogezaako taking a position. Talks with the Americans. Until this is resolved, I see no reason why I can't share information. I appreciate it, Shali. We have swept the entire village. Twekanyiza akalo konna. And you're looking for. Wabula sikakasati omusajja gwe munoonya akyali wano eno. You've no objection. Ndowooza tolina buzibu kasita tugezaako okwogera ne bannakaalo mu kibuga. Kati bajja babuzebuze ku bwana, babuzebuze ku bantu ba wano. يمكن نسمع إزالة غائرية بسهولة. والله like مين كانوا لاحقين هل؟ شخص من حماس. حماس بهالبلد صغير. إنه هنا في كل الأوقات. جم مهمين معهم سيارات مرسيدس وأمثال. بهالبلد الوحيد. أنا عارفة إنه هذا البيت مش ملكه. وما تقولي إنه السكان خالبلد بيرحبوا بأي. Unagamba nti kimanyi kabaka abadde akozesa wano akafunga safe house. Naye toyinza kuŋŋamba nti mbadde mwaniriza omuntu okujja omugwira n'amala ebbanga lino lyonna wano nga tasasula. مش غلطتي. Mugambe ده البيت ملكي. ennyumba gy'abadde asulamu yange. أنا ما أكرهه. Baali baagala ogirwe nti nga n'esooka ŋŋaana. تغير. Naye تاني. ani abadde mupangisaawo? Kabadde kasomero ka bwana. Bunaddiini bambi omusajja bwatta obunaku. Ask him if they paid by. Mubuuzo baba bali bamusasuliza cheque. Check. Bakusasuliza cheque. Check drawn on a Beirut bank. Kati bagenda okwekkaanya nga cheque School for yava mu banka ya Beirut. Naye nga kigambibwa nti obwana bwe baali basasulira bwali bwa Islamic school. authorized to sign checks on what other properties. Kiba kitegeeza nti mu Beirut ye waasibuka sero zino ezitandise okugezaako okusuukuka. Kubanga olwedde baali bakitambuliddeko era nga bakitegedde. I always find it hard winding down. Are you tired? Simanyi okooye. Yes. Anti nkooye naye. No, I don't sleep very well. Lwakubanga ennaku zino kisebaka bulungi. Kyava ayitawo Lwazi Michaels munaddiini. Alina kubeera Lwazi Masifu. Naye ssebo yayagala kweyita Lwazi Michaels. Biri ebyekikaya byejjako. Baba no n'akantu kyava asooka adako ne kanyweza ko kaali kamatira dda ne munaye ng'akyesikamu olw'eddiini. Ono bamubikkulira mission kati tageti yeeyo waliwo kakonferensi akagenda okubeerawo ak'abasajja ba Middle East baproducer baka oil abaagala okukaguza abazungu n'ebisigadde. Bigenda kubeera ku George Third Hotel saawa ya swala. Ono agenda kusukka nga lodi asaba kyava amutunuulira.
Did I wake you? Nkoze okusiza. Anti era ye. I can't think of a lovelier way to be woken up. Tisobola kulowooza ku ngeri Yusufu gye bayinza kunzukusaamu kusika kwenu. Is everything all right? Buli kimu kiri bulungi. Everything's... Buli kimu kiri fine. I respect the fact that sleeping with a woman outside. Ngezaako okuwa ekitiibwa ky'amazima nti gwe okwebaka n'omukazi nga si mukazi wo oba nga si mufumbo si muwoowe. Kintu tekikirizibwa mu ddiini yammwe. Yamugamba si kye mbadde nsabira. Nze mbadde nsaba gezaako kulemberwamu. Kuki ate kufwe kunze? Kufena. Falling in love with you. Kwegamba mpuli atandise okugwa mu mukwano naawe. Eki? I'm falling in love with you. Tandise okugwira ddala mu mukwano naawe. I want to find a way to continue to... Era kati njagala okuzuula engeri gy'okikolamu bere nga nkumatira bbanga lyonna. N'ebyo ebijja mu maaso bisobola kulaba nga ndi naawe. I'm blinded by you. Okimanyi nti kati onziba amaaso. Isn't this the way it's supposed to be? Si bwe kiteekeddwa ogezaako okubeera. In Hollywood and storybooks, yes. Mu Hollywood ne storybooks bwe kiira okubeera. Easy. Singa obulamu bubeera bwangu. Kati ogamba tukole ki? Kabadde kalowooza mbu asaba mbu yayonoonye. Nze njagala kuba naawe. Ninjagala kusooka kwetaaga mukadde. Mbeeko ensonga ezimu zenteeka erudda. Kuna kadde nsobola okukakuwa sikinaako buzibu. Naye nkulabula. Obugumiikiriza si bye bimu ku bintu bye nnina mu bulamu bwange. Tondwisa. Leegwako nga bonna kwega buli omu ali singo. Butuufu kati ntegedde bingi. Oba ebiki Mukama y'amanyi. Dr. Rakib Mutar. Oyayitibwa Dr. Rakib Mutar. With suspected terrorist associations. Abadde fugitive nga bagamba nti abadde akolagana ne ba terrorist. This is the first I've heard of him myself. Zinange omulundi gwange gusoose okubanga muwulira. Get it round it as fast as you can, right? Funa ebisigadde bimukwatako tugezeeko mukwata nga bwe tusobola. Jimu bigenda bitya mulamu obwo. Okay. Kale. Bit of trouble sleeping. Naku zino seebaka bulungi. First time you seen a colleague killed. Mulundi ki gwasembayo okulaba Kyapiri ng'attibwa? Sebo. Gwe gwadde omulundi gwako okulaba Kyapiri waabwe ng'attibwa. Oli yakubiddwa ebyasi. Kasajja akabadde katwanga. Every time's tough. Agamba nti buli kaseera kabeera kazibu. Most of the morning trying to write to Gregor's parents. Nze mmaze amakya gonna nga mpandikira bazadde ba Gregor. You good at that sort of thing, you know, the official condolences. Natiranga okubeera kabaka mu kusindika okungubaga. A week, I remember. The Queen and country. What people want to hear. Yeah, I suppose so. We've got to put this in perspective, you know. Kino njagala ukiteeke mu ndaba eddala. Term view, then like Gregor, don't die in vain. Tulina okugezaako okutobanga bwe tusobola kwegamba abasajja nga Gregor baleme kufiira bwereere. Kaseera konna tulina kubanga tutoba. Some at a time. Mohammed's gone. I'm sure of it. I'd look to Jordan. Muhammad yasuddeyo dda. Think so. There was a school van seen here. Waliwo ka school van akalabiddwa. Raza will fill you in. Razi kakubulira ebisigadde. 4 boys were seen. Waliwo abaana balenzi abalabiddwa ne Nasarian. Yabambaza nga abagenda okusamba eddiba. Wabula obwana bw'okkalu buŋŋambye nti bonna abalinye kavaani kali nga tekuli mwana asobola kuzannya ddiba. Ayinza okuba agenda bukozesa okukanyuga kojja oba si kyo bukozesa nga busuicide bombers bo bwennyini. Marin. I'll immediately order wall-to-wall NSA and NRS. Ngenda kusindika wall-to-wall. Eri NSA n'abasigadde bonna. Bannamateeka ba Jordan mugezeeko bagamba. Take care, both of you. Mugezeeko okwerabirira. Kati yalengera Bawe Haddison. Kabaka amaze okuteebwa. Kibadde kirungi okulaba munnange. Oli okay? Everything I had not to drop to my knees and kiss the ground. Who took me? And how'd you get me out? Religious. Ani atutte era nasobodde ntya okuvaayo. Cut him a deal. The agency worked its magic. So good. Unagamba nti agency yaffe esobodde okugezaako okukakasa nti oteebwa. Now's your chance to be good. Kano ke kaseera kogezeeko okulongoka mu bikyamu by'obadde okola. Anti ngenda kulongoka munnayi. Sokoleke. Excellent service for this government has earned you a chance to start. Omulimu gw'okoledde gavumenti. Bakwadde omukisa otandika obujja. Njagala okumanya ddala eddiizo zonna z'obadde okola mu biseera ebiyise emabega. Kino kiri ku ki? I saved your life. Now it's time to pay. Taasiiza obulamu bwo kati ke kaseera osasulire. Yogera ddala eddiizo zonna z'obadde okola mu biseera ebiyise emabega.
Okyuse. No, I'd have done this way. You just never. Mbadde bwente akaseera konna eri abasajja ab'embwa nga mmwe. Lwakubanga gobadde tukirabanga. Every illegal contact, every secret. Njagala illegal contact zonna z'obadde okola, secret meetings z'obadde okola. Kati bwe naabigamba nsigala ntya mu business. Kuntogenda kudda musigala mu business. Baba bakusalirako awo. Akagambye okyuse ne kamugamba munnange. Obadde tondabanga bulabi. Naye bwe kikwatagana ku batujju bwe nti nze bwe mbadde mbeera. I scheduled the debriefing on your detainment tomorrow morning so you could get big speech about you and me. More important things that need my attention, so since we won't be seeing each other for a while, do what's right tomorrow, Hyde. I'd hate to just Webatu ne bamwongerayo. Webale kwata kubo kuddaka. Kasache kisinga byonna. Twadde eri omunene. Ali mu kalula kayitibwa Amani Jordan. Akyaliyo. Babera basolo survivor abo bulaba. Naye boy mutwe guba gubeesera 24/7. Yaje bali nasoka jaye ebifunguo. Aina Mercedes Benz black. Yali yateekawo n'alyoka agikwakulayo. N'akwate kubo kati ayigire ekibuga. Muhammad tetwamufunye. He almost had him, but we let him slip through. Yabiyitiramu ono. Twavayo kwe kudde ebbali. Kano kakwate kubo ne kasooka kalumba eryato lino. Okuli yuleke. Yuleke bwamala omunyikisa n'asooka amuyisaawo ate no wansi. Kyava amugulirawo. Naje yamuteeka. Kakana wano. Bakwata musawo ne basooka bajjayo zino zilimpets. Koja. Kyava amuyisaawo n'alyoka amuteeka gy'agenda okulya kanvaali. Anti kati kugenda kasibaawo. N'asobola. Kati balina kadde katuufu kwe bagenda okukolera puroguramu yaabwe. Lodi yasobolerawo. This just came in from the SAS. There's so bino bifudde ku SAS from Muhammad's safe house. Data bamujjeko. What about the computer gye basikanye mu safe house ya Muhammad? 2.6 pounds. Eriko 2.6 pounds. Made. Magnetic charges. Ya Murasha. And blow a hole through. Esobola okuba n'eteeka ekituli. Well, if you had enough, anything that floats.
Langley's sobola kuba amaato kono butereevu. the plan calls for the limpets to be detonated remotely. Bagamba nti bagenda kukozesa detonator. Frequency. Well, that we don't. Frequency ekikono tetumanyi. It's a high frequency scramble. Wabula wano tulinawo high frequency scramble. Noise to disrupt. Tusobola okugezaako giteekako ne creating eddoboozi ne disrupting signals. Omuntu wabeera ku mwalo nga tasobola kutegulula kojja. The charges to blow up a ship on the Great Lakes. I need Muhammad in the. Neetaaga Muhammad mu fresh. He knows where. His safe house was paid for. Safe house ye yabaddemu obwana yasasulwa. Records. Jaladin and a rich Jordanian. Sad Sabit. She's same age as Nasiriyah. Kalona agamba nti waliwo kabaka. Nasiriyah. Eyasasulira safe house mu babadde bakasiba. Lodi ayitibwa Jordanian. Oli yakwatibwa mu Saudi. Kalingo gasseko ne kabaka ayitibwa Asibi. I trust the instincts of those kids I spoke with in Syria. Well, I concur. Go with it. We've alerted Jordanian security. Kali bagamba nti wano wagenda kubeerawo conference y'aba OPEC. Bano abatambuzaka oil n'ebisigadde byonna egenda kubeera waneeno mu Syria. Buli obwana nayogeddemu nabo wabula n'ekiga instincts kyabwe kye bwangambye nti Lodi yatise obwana kyokka ate nga si buzannyi ddiba. Ayinza okuba bwagenda okukozesa okusekula conference eri eno. Buli yabagamba musigale eyo. There'll be a lot of security. Wajja kubawo security y'amaanyi. Onaye bamuwadde dda pulaani ye muta. You have a plan to deploy the sarin? Yeah. Oyina pulaani engeri y'okuteekayo sarinity ye. That's what we all believe. Tisobola kukkirizako n'ekyo kye tuba twogera ffenna. Gwe ssebo. Ono ye Kahiru gwe baakwata. Genda okuzza amaaso Akiru mufu. Recognize him? Omutegeera oyo. You recruited him. Gwe wamuteeka mu bibiina byammwe. Your own people do to the ones who get caught. Okimanyi nti abantu bo bennyini be baamwetidde ekyo kye bakola ku oyo abaakwatiddwa. Left to die. Baamusaze n'akambe mu nsingo ne bamuleka afwe. Omusayi ne gutandika okutonya ku concrete annyogoga. Kaakati kasitaba n'akimanya nti naawe obadde naffe. Jantugende bwe tetulina budde bwakutta bajja kwettira bo bennyini. You feel right at home here, fellow Muslims. Basiraamu banno be bagenda okukolako ekyajabu. Yingira. Genda totyayo. Kyokka kano ke kakomera kennyini mwe baamutidde. Don't get hungry. Kankwe ku magezi tokkiriza enjala okkuluma. Kubanga bw'ogenda okima emmere tosimatuka. Kale kambagambe banayite munsibirayo. Gang. Gaya ayitibwa Aganga. Mu Malaysia naye Hitman. Runs a motorcycle repair shop. Ayina ka repair shop akakanika motorcycles. Leave me here. Oba bupikipiki. Baamulekaawo. Ne bakwateko balumbeyo. Lengera. You are completely surrounded by the police. Come out with your hands in the air. Baamugambirawo yeetooloddwa poliisi akwate ku bafulumeyo ng'emikono giri mu bbanga. Babeeralikira babeera ne bukemiko bwa salini. This is your final warning. Baawulira bullet. Kalodi kesekudde. Kokejjeewo. Basooka bamuggyako buwaani. Ono Malaysia naye newankubadde abadde Hitman. Kano yasooka n'atambuza amaaso mu esikaledi eno. Noonyamu ekiyinza omuyamba. Kutandika ogyekkaanya yonna. Nyiganyigamu.
Road Assist. May I help you, Mr. Moore? 800 road assist sobole kuyamba ta Mr. Moore. I use the service. Njagala kumanya mulungi ko nasema yuko se motoka eno. A moment. Omwana nasema yuko sa service zammwe. That was 3 days ago. Nakusatu ezaite mabega. Duwasibire ebisumuzo byo motoka. Where exactly? Naliruda waddala. At the intersection ya South Lake Shore Drive ne East Jackson Drive. Dulikaliwe kalisemu ebisumuzo ne kabakubira ne bakayambako. Bali baba basobola tracking ka GPS computer kali mu motoka eno. Ne bakuyamba mu ngeri emu obenda singogeza ko bawa details zikwatagana ku motoka yo. Nalodi amaze okutegeera walodi gye yali. We've gone through everything. Tukebedde buli kimu kyonna. Teriyo birawo kujjako bino. Plastic and this in the side. Tusisiikanye buno. Two here. Bashara used to. Waliwo wano bubiri Bashara yakozesako bubiri mu ntandikwa. Somewhere. Kati bakitegeza obubiri waliwo ayulwa bwino omulala. Alright, thanks. Tulina okunoonya Dr. Muta gyali. Sir? Sebo. There's a lady here. Waliwo omukazi agamba nti alina gwe yalengedde. Muntu omu yava wano mu motoka enjeru. Nga temunnaba kujja. Osobola okuginnyonnyola. Right, all over. Motoka yonna yabadde enjeru. Kyekyo nti kyekyo kyokka. Okay. Times I find it really comforting. Ebiseera ebisinga nkizula nga kikkakkanya. Okubanga simanyi kiki ngenda kuddamu kukola. Kuba kati buli kimu kyonna kyengubira kikoma bukomyi awo. Twadde ewoono ku lyato. Kapitaano baamuli awo. Gamba akabinja kasuule anka wansi oba ennanga then tugenda tusiikane mu engine room. Lyato bali wambye. Balina we balitadde wasufu we bayinza okukolera ebyabwe. Onalyoka atandika otteka limpets. Zino zibalula. Baatugambye esobola okubalula n'ekola ekituli. Mu kyuma ne wekiba kya inchi 4 obunene bwakyo. Kikuba n'ekiyitamu. Gaz must have been scouting his target when he used the 800 road assist. Unagamba nti kazi kirabika yabadde agezaako okuscoutinga target ye. Coming into Chicago. Mukebera amaato gonna agayingira Chicago. Ono baamusimbye emmeni ya salini bwekola, kemiko ya salini bwekola. Yatandika okiyisaamu amaaso. Yali mu Bungereza. Mission ziri 3. Waliwo eri mu Lebanon oba Syria. Waliwo n'eri mu Bungereza. Waliwo n'eri mu America. Iyo mu America yakwabya lyato eno yakutaka salini. Bali bagenda batekako bwana babwatule. She arrived a few hours ago. Oyaze sawa tone zishe mabega. Suspicious. Ne bayimirira okwegamba. Tebazi. Carrying sulfuric acid. Yeti sebichi. Sulfuric acid. All toxic. Zona komiko za tabwe ziriko. Cocktail. Senga yabika. Ajja fulumya kokoteiro. Kwegamba musengeri atoliyabika ofisi ya kukemike ziriko nezekatagata. Support the motor. Ajja kubafulumiza kikakyerere. Booms ready to put in place in case of leaks or discharge. We don't want them to know we're on to them. Tetwagala bageze kumanya nti tubaliko. Temulete motoka ezirina obugombe. On board, so no police radio traffic. Tewali police wadde ka radio traffic. Twadde eri muta. Yatandise operation ye mpola mpola. Yes, hello. This is Dr. Manning from the London. Dr. Manning, you're from London Hospital. Thank you. Oh, hi. This is Dr. Manning. I'm the physician for Sheikh Al Saud. Ndimulwadde wa Sheikh Al Saud. Now, for medical reasons, the Sheikh's died. Olw'ensonga za medical. You can give me the details. Sheikh oyo tulina okugezaako okwekkaanya emmere gye mugenda omuwa. Yeah. That's lovely. Thank you very much. Weebale nnyo. Kyava asembera. يا أخ Oluganda. دور على شغل. Noonya kalimu. Balina gwe beetaaga ino bakolera. Ati yingireyo olabe. Excuse me. Sonyiwamu ssebo. Ofaayo okweyongerayo. Alina byafuyiddeko. Bino bigenda mu George Hall. Oba George 3 Hall. Iwagenda okubeera kako fresh. Bwe batyo ne babyongerayo. Yalina osooka osaba obulungi ennyo.
Abagaga batandise okuyingirawo. Bagenda kuteesa ku ngeri y'okusaasaanyamu ka oil. Kuliko Abasaudi, kuliko Abamisiri, kwegamba oil abayina ensula esaamanyi za oil, abaagala osiguza Abazungu. Muhammad bano be bantu bayagala okuttira ddala. Kwegamba Omuzungu afune abulweko wayinza okujja ka cheap oil ekonome yeegwe. Kyamubalira. Emotoka gyavuga yiino. Nakyaya kinyonyodde tuyina yabadde njeru. Nasooka parking ebbali. Kali bwamaliza n'abaako byagiteekako. Giteekako n'ekitaala waggulu. N'afuna n'ekiradio n'afuna n'ekijaketi. There's no sign of a white van or doctor. Bana emotoka enjeru etubuze wadde Dr. Muta. In a rise on Blackpool Beach. Kino kiringa gezaako kunoonya mpeke ya muceere enjeru ngeri ka beach akaddugavu. All right, everybody. Olirodi bimusobedde. Yagamba kiringa kunoonya mbeere yakwegamba mbwayiso bakaleerwe. Omusajja gwe tunoonya kijja kuba kizibu omulaba. Synagogues, Jewish schools. Mukebereko embasezi, amasinagoga. Of all the oil. Masomero g'Abajju. London. They can strike anywhere. Mukebere oil companies eziri mu Bungereza. Oba mu kibuga kya London. Despite the surge in violent fundamentalism, we see this in the coming. Abagaga batandise ofuna obuzibu mu conference. Kiki ekiguddewo? Sebo. We're getting reports of food poisoning at the oil conference. Waliwo abalipoting nti bafunye food poisoning ku conference emu. Party over there too. Medical emergency at George III. Kati waliwo abayita medical emergency ku George III Hall. Lwali emotoka yagifudde y'aba paramedics. Bwawulira yali kumpi awo n'alyoka agireeta. Kati yagala kuyitawo kwegamba kuyingirawo nga mujjanjabi. Yita wano jangu. Motoka nejjeerudda. N'asooka gyayo ebikozesebwa. Tulina abasajja bangi nnyo abalwadde. Okay. Yitawo ssebo jangu tugende eno. N'amuyisaawo. Aliddeko katini n'agwa bugwe ku ttaka. This man is suffering from acute respiratory distress from something that he's eaten. The food must be poisoned. They need an antidote immediately. Akantu kayakatadde muno. N'asooka akateekako yakataddeko bukojjo obutono. N'akaswitchinga on. To keep their foreheads cool. Bale mujja muleke mubeera wano zikanzije. They can be saved. Kandete antidote. Eri chemical agiswitchize on. Yataddeko explosives obutono. Waliwo alekeddeawo okusa kono ndeeta antidote. Bambi omusajja afa. Bano abakozi abebbiriza emmere naye tagibyeko ate. Kakemiko bakasumuludde ne balyoka batandika okunkumuka. Kali within a second baba batandise okufwa. Tebakubuuza. Batandika okutuka omu ku omu. Kayate polisi ejjabuzi. Ono yafuluma mbu aleeta bikozesebwa. Bambi leeta antidote tujja gyetaaga mbwangu ddala. Muveeyo. Kale basooka bajjayo bali azimati tiimu eyitewo. Waliwo ofiisi abadde amulemeddeko. Kale agenda okuzza amaaso nga bali distracted bonna. Poliisi ezeeyo aba MI5. N'asooka alya kanvaali. Bwamaliza yakwata bukwasi kubo kufuluma. N'ayita wano mpola mpola. Unogera okuzza amaaso omusajja abadde alina okujjanjaba. Bw'afuluma wano. N'aweeta ensonda. Olwaweeta ensonda bino n'ajjako. Wabula motera alesassa abantu bangi. Tebereza. Bino yakanyuga eri. Daba ekiri munda mu hotel. Timuli wadde asobola kunyega. Bofficials bonna abasinga aba Bungereza, aba America, aba Saudi, aba Egypt. Bonna bafudde. Katonda watu. Abali ewala kubo babajja. Wabula kati batandika kunganya mayitize batandika okujjayo. Bafu. Mission y'Ombungereza no yandibanga ewedde. Musaatu Drake Jennings yatunula.
musajja kyabakoze. Kaino twadde ebbali. Ne bana abagagga batandise okusembera. Tuli mu Jordan. Kakofres akatudde akogera ku bya oil. Balina okusekulwa. Mukasera kana abaweereza b'emmere basembera. Wabula bwe bwana obwabadde ne Muhammad. Abagagga babano bajja. Kuliko n'akato. Ataka akana ke kaninga sikamanya. Akakana katonyo okukolera wano. Kajeeyo. Gamba polisi ng'obudde bukyali. Banaye ku Excelsior Hotel. Kirabika obwana gye buli. Bano be bagambye balina okujjawo. Buno ne busooka bwetunulira nti akaseera katuuse. Tibutereevu. Bwakwata ebyokulya bibuteeke pembeni. Bugenda kubaluka nabo. Kubanga baabusuubiza nti senga mukikola mugenda kukwata bukwasi kubo okwolekera mu ggulu. Muveeyo bannange. Waliwo abeetisse kojjaawo. Nabo bennyini abawalabu kojja bagitya. Ne basooka beesumulula abaana. Baziina ku mibiri bazambadde nga misipi. Musiri wali. Lwaza bino birekere bannamateeka ba wano nti nedda. Leka ngezeko kyekkanya bambi kansooke njogeremu n'obwana buno bajja buttira bwereere. Kubanga bwo tebulina musango tebulina kye bumanyi. Musaatu yajja we buli. Akimanyi babupoteza obubateeka mu nsonga eno. Kiba kitegeeza osobola obupoteza n'obujjayo. Yabuuza kizibu ki bannanga abalenzi. Vaayo gwe. Tekiteekeddwa geza kubeera bwe kiti. حرب ضد الإسلاميين بإسرائيل. Baba gambe entalo zonna ezibaddewo ku Bayisiraamu mu Iraka mu Isirayiri. Abasiraamu bagezaako okufa ku lw'abalabe baabwe. Kino omu ku mwenna baba gambe mugenda kufa n'enkumi n'enkumi mbu musobole okugenda mu ggulu. Kati gwe wekkaanyi mutuufu bw'ogenda okufa nabo baliwa abo bootwala nga abalabe. Enkumi ezo ziri luddawa. Njagala nkubulira ekintu kimu ffe tugenda obakolera ekkubo erigenda obatwala mu ggulu. Kimanyi mulabe kati mulina bakitammwe si bwe kiri. Nange kitange yafa ng'akyali mwana muto. Kyajjukira kubanga twateranga okuseka ffenna atijjukira engeri gye twatambulangamu naye. Kali ne kawuliriza kwe kwata ekkubo ne kadduka. Kewaddeyo eri bannamateeka. Kitange yali muzira. Yali muzira nga mmwe. Ne kano ne kawuliriza. Kino ekintu kye mukologezaako obutabaatula abantu kyekyobuzira ekisinga. Obukulukulu bwatandika okuwuliriza ensonga loodi gy'ayogera. Era bwatandika okubayo kinnoomu. Ekyo kyabuzira nnyo ky'okoze okupowa. Kumbe rodi wali Yusuf Nasarian. Tulinayo omutumbavu gwe tulaba waggulu eno omusajja. Akutte balina kirasa yambodde kiddugavu. Ne kali akaani kapowa kalina owasigaddewo kamu. Mukama Katonda yagamba butta omuntu omu kibanga kutta bantu bonna. Mukole kyonna ekyetagisa wabula omusajja oyo temumuta tumwetaaga mulamu.
yatandika okunyiga kodi ze. Tunulira mu maaso. Wasigaddewo kamwa kato. Lodi bamuzingako. Yuno agenda maaso n'okunyiga akasimu. Tuyagala kutta muntu yenna, tuyagala kulumya muntu yenna. Lwaki tulekeraawo? Ne kano kawuliriza bambi. Bonna amaze okubupoteza. Kwe kujja akagiso omukono ku switch. Kumbe ono alina remote detonator bamukwatira wano. Agikuta abuzayo kantu kamuko kaka yes. Asindike sigino kojje baluke. Wasigaddewo emuyoka. Yanyiga. Yabaluka olubaluka. Kakali omusajja watu Rise Michaels teyasimatuka. Bamaze omukwata tumusibye emiguwa. Ekizimbe kyonna ekitandika kugeza ku collapsinga. Yajja wekiri ekisajja kino. Awulira obusungu. Nasalia. Tulina information. Egamba nti waliwo terrorist attacks ezigenda okuba mu US ne mu UK. Yafujja ddusu. Mumuteke mu motoka. Kasita bakufujjira eddusu bane bakuba engato. Bino bye bakola Bush. Kiba kitegeeza aba yakweta mwakyenda ku kinaakyo. Mukazi watu agenda okwata ekkubo okujja okwekkaanya. Nga mbutuufu ne woba onoonya zubula ya Rise Michaels tolina woyinza kugijja. Maama nnyabo. Laba akafuwe kafaanana. Yawulira ennaku. Badde balina kye batandise wakati waabwe. Yakakana ku mavivi ge. N'amaziga nga bwe gamuyitamu. Yayitibwa Emily Tathill. Akulira mu MI6. Yakulembera operation zonna eza MI6. Yali asuzeewo n'okati ku katwala mu kitongole kyabwe ekikesi. Ng'ate akaggyemu n'omukwano. Baabano. FBI yateeka wano commanding station yaayo. Eryato liri eri pembeni. Baleeta buno bujaminga frequency. Bakitegedde ng'omuntu agezaako okubeera ku mwalo ng'agala kutegula kojja ze batadde ku lyato liri okufumula toxic chemicals eri Chicago. Basobola okujaminga frequency n'aba nga takyasobola kusindika sigino bwe bagambye. Kati eryato balitaddeko surveillance. Wabula abaliyimu tebakimanyi tebabaketta. Basnipers bali mu bifo. CCTV zonna ziri operational kati. They ordered deployment of the radio jammers, but their range and effectiveness through the metal hull is uncertain. What's the situation here? Unagamba ti mazoke zako kodalinga bateko radio jammers. Wabula obuzibu bwe tutamanyi. Effectiveness yazo mu kimu lyato mwennyini. Like away from the city. Tetunaba kumanya. At any moment they're probably waiting. Unagamba ti omukisa gwe tukyalina empewo tedda mu kibuga. Edda eri side sizeri. Kali baleka balina mpewo ekyuke then balyoke babwatule chemicals tandika okulumba ekibuga. Bantu bagala kubattisa busagwa. Wind's changing. Empewo etandise okuba ng'ekyuka. Tujiwemu buyikadde. Simu yavuga. Ono ye taata wa Kazi Michaels. Kazi. Is that you? Yegwe. Kubya simu ayogeremu n'ekitaawe. What did you do? Nambutufu wakoze eki Kazi? They see you at terror. Bangambye nti oli mutujjo. See me on the news tomorrow. Ogenda kundaba ku mawulire enkya. Like it. Kansibe tojja kyaga kubanga kano kaweereza ggwe. You're in trouble. Bubuli mbuzi busobola okuyamba. Onyambe. You abandoned my... Wasuulawo maama wange mu Chechnya.
The Russians. Abarasha ne bamutta. All our people. Ne batta abantu baffe bonna. You betrayed me. Wandyamu olukwe. You betrayed. Walyamu ensi yaffe olukwe mpozi kugaseko n'ensinza. Maama wange. Wabula ng'obaliramu ki olukwe. This about your mama. Kyogamba kino kiri ku maama wo. Kyokola. I loved your mama. Nali njagala maama wo. Namusaba akwate ku tujje ffenna mu Amerika. Away from her. Naye ate n'omuddukako. She died. I wanted to die. Bwe yafiira nange nali mpulira nga njagala kufa. Yeah, you wanted to die. Bwe oyagala kufa naye ate era tewafa. You live. Gwe wabaawo bubeezi. Your car. N'amamotoka go. The money. Sente zo ze wafuna. You're American. Ngogasseko ne bamala yabe washikana mu Amerika. Naye nga byonna olowooza bigwana. Bigwana ekitiibwa. Omwoyo. I did so I could make better life for you. Nabikola bino byonna nkolera obulamu obujja. Be what you're not. The one what you can never have. Nedda ssebo. Get it? I hate your life. Nze obulamu bwo sibwagala. About it. Buli kimu kyonna ekiri mu bulamu bwo sikyagala. You want me to die? Kyogamba oteeka nnyo bw'otoyagala nfuwe. Stop what you are doing and I... Bw'oba oyagala nfe lekera obyokola nze ngenda kwetta ndayira mazima ga Katonda mu ggulu. Nyambe ekintu kimu kyokka kaazi. Stop what you are doing. Lekera okyokola okwate kubo ddeeka bw'oba onkyaye nze ngenda kwetta. Weeraba taata. Kikola lwa bukyayi bw'alina eri kitaawo okumwetikka omuleeta mu Amerika. Mazima naleka abantu be ne bafiira eri mu Chechnya ng'ogasseko ne maama we mwennyini. Ono yasituka kapiteni w'ekyombo. What happens to us? Ki ekigenda otutuukako ffe? Ddamu ofugume. I got a gunshot. Tuwulidde ekyasi munda. Just one. Kibadde kimu kyokka. Here, ricochet or a metal hit. We have to move now, man. Banaye tulina okugenda kati Mareni. Anyone tries to leave... Ayagala okutoloka ajja kufa. Kika. Ngenda kusindikira emitatiri okuva mu amaani. Jordan. Mukazi watu yabagambirawo Razi mufu. Razi afudde mu operation gye tubaddeko. Katonda watu. How? Afudde atya? Kasajja katubambi. He was killed trying to disarm them. Atiddwa. Suicide bomb. Ng'agezaako okujja ku suicide bomba wa Muhammad bomu. Waafidde mu kaseera ako. Uno yawulira nga ajjudde. Ate Muhammad. You have him in custody. Ye tumukutte. Ayogera. Tanabatandika kwogera. His operatives are holding a tanker full of toxic chemicals and abantu be balina know how they plan to tanka gye bakutte ejjudde toxic chemicals. Kati tumanyi ngeri gye tusobola gezaako gijjako. Kuona abadde n'amasimu 3. Ndowooza abadde agenda kukozesa kwago. Kubanga emu gy'akozesezza okutegulula kojja y'akaana Michael k'abadde ataasa. Could they use a cell phone to set off? Asobola okugezaako okukozesa essimu okugyako bemu to the same number. Kaz doesn't need a... Kazi tajja kwetaaga transmitter. The ship's hull. He'll use the power... Ajja kukozesa power grid y'amasimu gaffe. Turn off the entire cell network. Kati amasimu gonna tugasereka aga Chicago. You're gonna need a bigger... Ojja kwetaaga bigger stick okukola authorization eno. Kubanga toyinza kubona gaserako bantu masimu. I need authorization to suspend cell service for the entire city. Nja kwetaaga olukiso gezaako okuggyako amasimu gonna ag'omu kibuga ky'o Chicago. Do it, Mark. Kikole Mark. Olina okusaba mukama oba boss afuwande president mwennyini. Got it. Ono yabagamba kasaba basalako nga muluma nti butereevu. Wabula kati Max Kanala awulira obusungu yajjula kyapiri bamugjeewo. Empewo etandise okukyuka. Balina okusasa epeninga netwakaza amasimu gonna wano mu Chicago kubanga bakimanyi olabika oli agenda kukozesa grid cellular grid yaabwe. Mani nisooka okwata essimu. President alabika akubye ye Mr. President. It is definitely a clear and present danger. Kino kiri kiri ate President danger kwegamba kyatabwe ekigenda okutuuka w'essaawa eno yennyini. Tetulina kadde kakakasa. Got call. Ye tukitwale nga gatikolo kwegamba asinzidde ku kuteebereza okuva mu mutima. The cell grid will be shut down by President. Cell grid bagenda kisalako President yennyini yagenda okutowa order mu dakiika eziddako entonotono. They dropped the ladder. Basudde eddaala baagala kutandika. Ne basuulayo kano. Katusabe Allah aleme kukyusa mpewo okudda gye tuli. Yangwa yangwa yangwa. Grid batandise ogijjako ey'amasimu.
buterevu nezivwako unagenda okebera service nga twafudde dda network apaana zonna abasaze kukata ngeri gyasobola zitegulula tufudde wano tewaliwo signal sooka okwate kuba okomewo waggulu. We're gonna set the charges manually. Help me pull this up so they won't board. Don't let them pull up the ladder. Take the shot. Take the shot. Kano bakasekudde kali ku ttaka nasooka kajjamu oluto bajja bekanye nagambe tuli ka sinema kayitibwa grade olwayo tubadde tulaba kyakusatu ke kakomekereza ti mu bubanja kali ajazi connectingeko waya bano bajja bakirira wansi yagala kozesa masannyalaze bana yali eno wansi mwetolole ono yamugwako kazirekerawo sandi yagadde kulumya tokuba byasi jakuba ekyasinga oteekeddwa tokikola kazi njogeddeko nekitawo kazi nayagala okikole kazi yagatana obugasi wa yagala kozesa bumeme abagenda okubako ekyasono neyeteekayo oli yakakuba bullet nekakwata waya ngenda kukigatta mumulayika musaaga mukube kumba agenda kata Allahu Akbar yakutula waya nebiba nga tebikonekitinga ye yakafumita ebyasi kakana kagudde kutaka ninga msatu ekimulumye yali yasuubiza kitawe wa koti ngenda gezaako kazanga kalamu sijja kasekula Max akubiddwa ekyasi wabula ajja kubeera okay. Are you sure, Max? Okakasi ojja kubeera okay, Max. I just promised his father I'd take him along. Ekinnuma nabadde nsuubiza kitawe nti nja mukwata nga mulamu. Twadde erudda. You understand they're going to make your life extremely unpleasant. Okimanyi nti obulamu bwo bagenda bufuula bwa nnaku. Always been unpleasant. Obulamu bwange bulijjo bwa nnaku. Death would be a relief. Okufa bagenda kuba bantadde buti. To heaven to be with your virgin. Kyogamba ogenda kubeera mu ggulu n'embeerera zo. Of course.
singa bwolowooza one chance to martyr yourself, yet you're still. obadde olina omukisa gumu ogw'okwetta kyokka ate n'osigala ng'okyaliwo. Truth is you want. amazima gali tina bw'oyagala okuba kusi toyagala kufa. It is in my hands. kyokka kati ate oli mikono gyange. kati yogera nange oba si kitujja kussa drugs mbwongo obwo tujja kusima mu kitu ekyo ojja kwogera buli kimu kyonna nze nziramu eri Allah yeka oza Allah yagala bamenyi b'amateeka nga gwe atasobola nakutaasa kuva mu geyena ya ku nsi eno ye ng'okankana emikono nze musibe gw'okankana ki kyotya kono sitya busungu kono obusungu maanyi njagala kutta njagala kulaba nga obonaabona kyotamanyi nti obusungu bwange bundeetera okugezako okunafuwa ate nga saagala kukola kintu ng'ekyo kwegamba bundeetera okunafuwa naye nga sikyasobola kweyamba obadde oyagala akasajja akasiraamu kali ebyo by'omatiramatira ng'akaana akato bye bikunafuya yajulira ddala yimiriza emmotoka akagambya ku kakurashi kuno okumatira kwekubwana bw'essomero kwobadde olina kuoli omwana bwe bubunafuyiza oli mwetegeka okuva weetegeke kati ogenda osisiika ne Allah ojja kumanya nti obusungu bwange bwe bukusanyizaawo okujja ku nsi banange ekyasi nakimuyisa ku mutwe sebo naye atya okufa si byaki banange kati ekibadde kyena okunkubya kyejaki mukazi wattu yagero kyasinga akola ekikolwa nga kino naye ajja kuba afuse nga bo yasalawo amwesonyiwe newankubadde alina obusungu nkuyanja twadde erudda. mawulire gafuluma nga bagamba nti abasajja babiri abafudde olwaleero missoni esatu Muhammad zabadde apanze emu yokka yesobodde ogezaako kubeera successful yeyo mu Bungereza. muzeeyo bagamugamba yanafuwa bunafuyi kano akasajja baakwata ekkubo kalumba kakola nga ka travel agent kyokka mwe kakozeseza abaana ne kabafuula abatujju baakakima kakwatibwe ekkubo kasibibwe bo mu nsi bakyaliyo ye Sadamu yabagamba ne bwe munaatuse kula leero ne mutumaliriza njagala mukimanyi luno olutalo tujja lula ne bwe kinaatwala myaka 10 olutalo lujja kusigala nga lukyalwanwa kwegamba okuba babiri n'okuliyetingayo abalala 8 gwe kyoba tomanyi. kano bambi kanyina ka lodi kawulira obusungu kyekava kakwate kuba okujja ewa Nakyala bimuli byatadde ku ntaana kabi mukanyugira akakazi katoola obusungu kuba kati ku nsi bonna bafudde bekabadde kalinako oluganda. omama Sifu yafwa yali akola ku SSB ne muganda wako kati huyo Razmaikazi afudde. Alalu Jaradin tetuganye obadde mutuuze wa Saudi nene woba mutuuze wa Saudi tobeera waggulu w'amateeka wenyigidde mu bintu by'obutujju n'oteekamu ne ssente bamutuuzizza. kino kitisiza abatuuze bangi aba Saudi bano be baloyo famire kali agenda kutugibwa olwo mutwala kalabba kamuguwa. Nakyala yuno mukazi wattu yalowooza okumala ebbanga bantu bangi ababadde mu kampuni emu MI6 ababadde bafa ekyo n'atakiteekako nnyo mwoyo kwegamba ne kimuluma akaseera katono ne kiggwa era ye yagamba yengeri gyakirwanisamu kwegamba n'asigala ng'akola emirimu gye wabula olwaleero awulira nafuye mutima kubanga oli yabadde atusina okumwagalira ddala ebyadda mu mukwano Razmaikazi. Hamid. Mr. Jennings. Mind me asking to see you one last time? Ndozo badde tofudde ogeza kulaba mulundi gusembayo. Thank you. Nange mbadde njaga funa mukisa gwa kwebaza. For myself. Kye nakoze nabadde nkikola ku lwange na lwa muganda wange. Consequences were far more widespread than that.
You've been a credit to your community and your country. Community ekwadde ekitibwa ng'ogasseko n'ensi yo. Bambi. Njagala okkirize kano kenkuwa. An appreciation. Ng'ekinusu ky'okusiima n'ekitiibwa. Kwekyo kye wagezezaako okukolera Akiiru. No one could have tried harder. Tiwali yandigezezaako kusinga kye wakoledde muganda wo. Kono kibadde tekimala. You know, I believe we each choose our own path in life. Omanyize ngamba ffe twelondera amakubo g'obulamu bwaffe. With you as an example. Kati kugamba tugezese nga ggwe. Tempted elsewhere. Akiiru ye yakemebwa. Yali asobola okugezaako okwewala okukemebwa okwo naye ate n'agaana. N'asigala mu kkubo ejjaamu. That seemed a bit harsh. Kiyinza okuba kye njogedde oba kizibu. Very Christian. Kibaddemu eddiini y'ekikristaayo nnyo. It was Akiiru's. Kabadde ka Akiiru kono nsijukira waka ngamba. In your home. Kateeke mu maka ago kajja asobola okukumako amasitaani. It's also more lightweight than a gun. Tekanyirira bunyirizi wabula ateeka amaanyi n'okuze kwegamba kawewuka n'okusinga emmundu. Then allow me. Simanyi kyakugamba kono nze kambeko kyeggamba. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Anti kale. Najja musiibule. Hamidi. Abatujji bye bakola naye tebimusanyusa bambi. Rasma ikozi yagamba. Nti munnange. Kegamba munsi mulimu biliyoni nga nnambi y'abasiraamu. Muleme kuddira kikolwa kya bubinja obw'abatujju. Mukifule nti eddiini y'ekisiraamu nkyamu. Nze gamba powa. Nkumanyi otera opowa ku bantu bwe bati aba bafudde bw'obubanjidde. Mbuuze lwaki onoomulemeddeko nnyo. I'm not sure I can say. Butuufu sikakasa nti oba nsobola okyogera. What we do, what Kyetukola. did, Kugamba kye nakoze. comes from a place of fear. Kyavudde mu kifo ky'okutya mu mutima. I watered my fear, tended it like a Kugamba okutya kwange nabadde nkubiyita ng'ekimuli. tendrils of anger, Ne kikulako ennimi. rage. Ennimi ezaavuddemu obusungu n'okwegamba n'ennugu. I fell in love with Rosa. Nagwa mu mukwano ne Lwazi. Unexpectedly. Mu ngeri etasuubirwa. Schoolgirl crush. Embwa n'eryoka egamba schoolgirl crush. Kwegamba okumatira buno obw'obwana bw'essomero. Nowulidde nga njagala kutta Muhammad. Nandimuse. Of hatred had grown like a... Kubanga obusungu bwange bwabadde bukuse ku mutima gwange nga simanyi kyakikolera. And it made me feel... Ne kineetera okuwulira nga nfuuse nga ye. Become... Kwegamba mba kumutta ate nandifuukidde ddala ye. Horrified me. Ekyo kyandintiisizza ate nnyo. Because I know there's something else. Kubanga waliwo n'ekitole kye nasobodde ogezaako okumanya nti ndi kintu kirala nze siringa bo. Some kind of happiness, Emily. Kansibe nti onoogezaako okufuna essanyu Emily. I'm not aiming that high. Sigenda ddirumba waggulu eyo. Wadde ewoono. No, Larry Bird got strong. Bajja ne basika n'akato gye kali. A fork? That's right. Kali ku ddiba. This guy is good. Yasalawo abeere edda ne famire eno. Ono mwana yali wa mukwano gwe. Pozi kugasseko n'omukazi. Mukwano gwe yafiira mu World Trade Centers. Gye baamukubira mu Twin Towers gye baakubira. Era gye yafiira. Nabano kabaka gyali. Yusuf Nasarian. A.K.A. Muhammad. Akoleza ogwata. Yejjako olwejjaka. Wabula baamusibidde wano wali security kuliko kasenge nga akasooka waliwo basoja batambula bava eno badde eri kali bwogera ne woti kuliko kasenge nga akokubiri oba bamusimira ku balakisi batendekerayo amagye kakati kuliko ne kasenge nga akokusatu era maama Yusuf Nasarian wabaki. When I was a little girl, I used to dream about being in the White House. When I was natiranga okulota okubeera mu White House. Auntie you know ze. Yeah. Kituufu kyo ndi mu White House. Except. Okujjako. What? Ate okujjako ki? I was the president. Naloota nga nze president mu White House kwegamba nga nze kulembera eggwanga lya Amerika. I wouldn't be here without you, Jay. Mbutuufu gye sandibadde wano nga sigwe. Kali owulira otya? Proud. Mpulira ndi mu ssanyu. Scared. N'okutya nga okugasseeko. Scared of? Ate otya ki?
The usual. Ebya bulijjo nawo bimanyi. Letting myself down. Kwegamba okweyiwayo nga gwe. World down. N'ensi yonna ogezaako giyiwayo kwegamba n'esitukiriza ekyo kye bansuubirizaamu kukola. They say that power corrupts. Tugambe nti amaanyi gamanyi okuwamba. And is that when people get power, niizi kye nayiga nti omuntu bw'afuna amaanyi, allow them to be who they are. Kibaleetera ogezaako ofuuka ekyo kye bali. Bw'ofuna amaanyi ng'oli muli wanguzi, ofuuka muli wanguzi ate w'amaanyi. Wabula bwe gakusiikana ng'oli muntu mulamu, ate weeyongerako okubeera omuntu mulamu. Kigamba nze engeri gy'esobola okugezaako kyagalamu. Agambe nti amaanyi gakuraputinga. Bwe gakusiikana ng'oli muli wanguzi kabaka, era ogenda muli wanguzi. I do. Bamusaba oba agenda kulayira bulungi nnyo. Okutaasa ensi okuva eri abalabe abagwira ng'ogasseeko n'ab'omunda. Tibutereevu. Nandiyagadde okugezaako banjulira mu butuufu. Special Assistant eri President ku bikwagana ne National Security aliva Marine Jackson bamufutte Special Assistant ku National Security eri President Nakyala Marine Jackson. Kabadde Assistant Director mu NSC National Security Council. Wabula kati kagenda kubeera ka new assistant eri President ku National Security. Twadde bali ono yeye asobola okusimatuka mu bubinja bonna babadde bagenda maaso n'okola operation zino ezibadde 3 mutaye yasimatuka kyagenda maaso n'okujjanja wabula kati enkebete temuvaako ajjanjabisa na mundu. Salaamu aleikum. Ne bamwetika. Tetumanyi oba yagenda okudda mu kifo kya Muhammadi. Kuba kati naye mutima awulira yakoowa. Takyalina kyakufiirwa. Yasigalira bwannamunigina family yonna yaggwaawo. Nagambe tubadde kayitibwa Greek VJ Junior as usual. Ever challenge but never equaled. Q's Digital Studios. Obushika na woka. Nagambe simu eri 0774 54 62 45. Abankumire mwiraba. Merry Christmas and a Happy New Year.